kati ekituufu kiri nti omulabi waffe Yesu teyafa lunaku lwakutaano. Lwaki era yafa ddi kati? Era mu Bayibuli tekiriimu mbu Yesu yafa lwakutaano. Newankubadde n'olunaku Yesu mwe yafa teruliimu olutuufu lw'engenda okuwa. Era tulekera ebibuuzo mu mitwe. Naye we naalukuwa ojja kukkiriziganya nange kuba bye ngenda okusoma ngenda kubisoma mu Bayibuli ate gy'okkiririzaamu. Musumba tugamba nti baatulemaza obwongo ebbanga eri. Anti kati ffe tetwagala kuzuula mazima. Ffe tuli mu kiri ebigambo bino bikomye wano. Abeere naawe. Tweyanze twesimye nnyo Kristo abawuliriza yogera. Ebyawandiikibwa kiri kye twasomye mu Yona mu Matayo 12 kiba kikyaliwo. Mathematics Good Friday cancelled. Good Friday eteriiwo. Yesu teyakomererwa ku Good Friday tukirabye ffenna. Kati soda ani yatukyamya? Awo wakakati basaba ne banyabo Bayibuli bo bali mu mwezi gusooka. Ffe tuli mu Fuluzi months. Tuli mu April. Kafuumulampa ubantu bakyali mu Gatonya. Ani yatukyamya? Ani yaleeta obuzibu? Ani yakituteekamu nti Good Friday Yesu olwe lunaku olwe yafa? Kitegeeza yaleeta kalenda. Yaleeta kalenda. No, kati kakubulire Abaroma bakola kinene nnyo kubanga Abaroma be baleeta eddiini. Abaroma bakola kinene nnyo okutukyamya okutujja ku mulamwa. Era njogera ku bannabbi b'obulimba Abaroma bannabbi b'obulimba namba emu. xpotv to the world.